Tukyagendera ddala maaso n'emboozi ya musajja mukulu Pecos kuteesa. Tukumye ng'abakulu bano bafunye emmotoka era nga zitandise okutambula. Naye ng'amawulire agabakwatako kitegerekese nti gavumenti egategedde. Amawulire agakwata ku ntambula z'abakulu bano gaatuuka eri ebitongole bya gavumenti ebikesse era nga kiteeberezebwa nti omuntu eyagabawa yali abategeezezza n'engoye bano ze bambadde. Nti bayinza okubeera nga baali bayinfooma ba gavumenti abaali mu ggwanga erya Kenya oba ebimu ku bizinga gye baali. Naye okusingira ddala walibaawo omu ku bawagizi baabwe yakuba essimu mu kibuga Kampala n'abaako gwategeeza nti abavubuka bali mu kkomawo. Nti ebbanga lyonna amawulire kasita gatuuka mu bantu ba bulijjo kibeera kya bulabe kuba kibeerera ddala kizibu amawulire ago bwekakwatako okubeera nga yeekweka. Nti ate ebiseera ebyo abayeekera bano amawulire gaabwe gaali gatunda nnyo naddala mu bantu aba bulijjo nga buli omu yayagalanga okumanya nti alina ebikwata ku bayeekera abo n'engeri gye baatambulangamu. Wabula kyonna kye kiri amawulire gano gaatuuka mu kitongole kya security kya National Security Agency mu bumpimpi NASA teekako n'obubondo bw'abavubuka aba UPC nga bano baatega roadblocks mu makubo agayingira ekibuga ssaako n'okufuluma. Ti roadblocks ezaategebwa zize roadblocks eza bulijjo nga ku mulundi guno zaali za njawulo okumanya omulabe yali yeetegese yali ataddewo n'abavubuka ab'enjawulo abasobola okuzinduukiriza omulabe singa abeera alabikiddwako. Wabula Pecos kuteesa yajjirako Male ne Haji Kikonge enkofiira ku ngeri gye baali bamanyimu ekibuga Kampala. Nti bano bwe baali bavuga emmotoka ku lw'entebe tebaasanga buzibu bwonna ng'omuntu yekka gwe baasanga ye Edward Lulangalanga yali omuwagizi w'ekibiina ki UPC Lukulwe. Era nti ono yali aweebwa ekitiibwa ky'obwammeeja ne musajja mukulu Milton Obote ng'amwebaza emirimu gye yali akolera ekibiina. Musajja mukulu ono yali mu mmotoka y'ekika kya Land Rover ng'avuga yolekera sayidi ey'entebe. Kyokka okusinziira ku ngeri gye yali avugamu mmotoka ng'etagaataga alabika yali aliko ne hangover nga bano teyabafaako yali ku steyalingi ye. Bano nga bambuka akasozi ak'Ekibuye baalengera ab'amagye nga bali mu kuteekawo roadblock ku roundabout awo ey'Ekibuye okuli ekkubo erigenda Entebbe, Kampala Road ssaako ne Masaka. Ti roadblock eno yali eteereddwa wantu walungi naddala ku muvuzi nga si mulungi. Wabula okusinziira ku Male ne Haji Kigonge engeri gye balabika nti baali bavugako takisi mu kibuga Kampala tebaalinda na kutuuka ku roundabout eyo ne bakwata ku mukono ogwa ddyo ne bayingira mu katale k'Ekibuye. Akatale ng'obutale obulala bwonna abantu baali bangi nga bakola emirimu gyabwe abeetisse emigugu n'abayimba faasifaasi nga y'ensonga lwaki bano tebafana ku mmotoka zaali ziyingidde mu katale kano. Emmotoka zino zaayingira akatale ne ziyitamu ne zisala n'oluguudo lw'e Masaka bwe batyo ne baggukira ku kisenge ky'olubiri lwa Kabaka. Wano we wali ekitebe ky'amagye ga musajja mukulu Brigadier Bazili Okero teekako ne Kapiteeni Ageta. Wabula ate bwe kyatuuka wano bano baatandika okukankana kubanga baali mu mannyo ga mpisi gennyini. Bano bwe batyo baavuga paka ku luguudo lwa Kabaka Njagala nga ku luguudo luno Kapiteeni Ageta we yattira mukwano gwabwe Gigi Kalenzi mu biseera eby'emabega nga tebannayingira nsiko. Nti okusinziira abakulu bano engeri gye baatambulamu Pecos kuteesa ategeeza nti bwe baali bamaze okutwala obuyinza ne bajjukiramu embeera eyo balinga abalaba firimu zennyini eza James Bond kyokka nga mazima byali bya ddala. Bano bwe baakwata ku mukono ogwa ddyo ku Republic House awo yakoma okumanya kubanga ebyaddako yali tabitegeera bulungi. Nti ono agenda okuddamu okumanya nga batuuse Buwambo mu South East ku Barracks y'e Bombo. Wano ekibuuzo baali beebuuza kimu bagenda kusala batya Kampala ggulu okubeera nga badda mu nfo zaabwe ze baali bakoleramu emirimu gyabwe. Wabula bano baasobola okubeera ng'emmotoka bazivaako ne batandika okutambuza ebigere nga basaliikiriza mu nzija z'abantu okukakana nga bali kigoogwa mu kifo kyennyini musajja mukulu ono Pecos kuteesa we yeegattira ku bayeekera bano. Kigoogwa ono ali mu mayuzi nga 14 ku luguudo lwa Kampala okudda eggulo. Bano baasisinkana abantu baabwe abaali bakulembeddwamu Komanda Samu Magala eyali akolanga Army Commander mu kaseera bano nga bali Nairobi. Samu Magala yali alese sections 2 ez'abamagye okubeera nga baaniriza abakulu bano. Bano beebaka ekiro kyonna tebaafuna kutataaganyizibwa wabula obudde buba bukedde essaawa nnya ez'okumakya agenda ku mwezi nga 10 Desemba 1981 omulabe n'abalumba. Kirabika omulabe yagoberera mipiira gya mmotoka egyaleeta abakulu bano bw'atyo n'asobola okubeera nga abagwako gye baali beekwese. Yatandika okubaweereza amasasi ssaako n'ebizuka weewaawo yali akyaliko wala nabo we baali. Bano mu kisiko gye baali baatandika okubuna emiwabo
ne wabeerawo akanyigo nga bagezaako okuwithdrawinga kubanga yali nteekateeka yaabwe nti omulabe bw'aba abalumbye babeera balina okukola okuwithdrawinga bw'abagoberera ne bamukolako ambushi. Nti wabula baasanga akaseera akazibu okubeera nga badduka mu kibira ekyali ekikwafu omwali n'emikutu gy'emigga. Bano beekanga nga tebalina gyakudda kubanga omulabe yali abasazeeko enjuyi zombiriri ez'ekibira ne beekanga nga balemedde wakati. Buli we bagezaako okubeera nga bafubutukayo bagenda okulaba ng'omulabe abeetoolodde era mu kaseera kano musajja mukulu Museveni we yagwira ne mu kinnya kyokka banne ne bongera kumulinnyako nga badduka beeyongerayo. Nti yali komanda Jola mu Mugume eyakwata musajja mukulu no Museveni n'amuyambako okumusika mu kinnya. Wabula mu kaseera kano Museveni yali awulira nga bimukeese n'akambuwala n'ategeeza nti tebeetaaga kudduka, beetaaga kuyimirira balwani masajja. Ono yategeeza nti kabeera kabonero ka butiitiiza omusajja omukuba essasi mu mugongo ng'adduka waakiri balimu kuba mu kifuba ng'agezaako okulwana. Bano baakanya kumutegeeza nti ekyo tekisoboka kubanga bo baali batono nnyo kyokka ng'omulaba azze mu bungi. Kyaddaaki yakkiriza bwe batyo ne beeyongerayo n'okudduka. Bano badduka kyaddaaki ne bafuluma ekibira ne batandika okulinnya akasozi. Tiwabula bo abaali bavudde Nairobi akasozi baali tebasobola kukalinnya naye ng'abavubuka be baaleka mu nsiko baali balinnya akasozi nga balinga balina zinjini mu kifuba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Baali balinnya akasozi nga balinga balina zinjini mu kifuba. Wakati bano nga badduka okulinnya akasozi Pecos Kuteesa kyava aleetawo embeera ey'okusaagasaaga. Yategeeza banne nti eggye lya UNL eriri mu kubayamba kubajja mu soseji ne bikoni bye baali balidde Nairobi. Bano kyaddaaki basobola okubeera nga batuuka mu kafo akayitibwa Bubaale nga wano eggye lyabwe eddene bwe lyali likubye enkambi ng'era waliwo bakomanda nga Salimu Sale, Kyaligonza, Mugabi nga kw'otadde n'abalala. Bano baali bategeezezza abavubuka baabwe okubeera nga batega anti-personal mines wabula tesuubira nti baali baziteze bulungi okusinziira ku ngeri gye baali baddukamu. Tikirabika bano baali bamaze gazisuulasula busuuzisuuzi ng'ezitakola mulimu gwe zaali zisaanidde kubeera nga zikola okukanga omulabo obutabagoberera. Nti wabula ng'oggyeko ekyokubeera nti baali batuuse mu mbeera efaanana bw'etyo bannaabwe baali basanyufu nnyo okubeera nga babaaniriza. Bano babakulisayo gye baali bagenze. Wabula n'abaali bagenze Nairobi bagenda okudda baali basanyufu kubanga baali balaba nga batuuse waka waabwe ate mu bantu abeeteefuteefu okubafiiririra nga nabo kye kimu bwe batyo. Tikwali kusanyuka kwa maanyi kubanga bagenda okusanga nga waliwo n'abalwanyi abaali bavudde mu UNL abaali babeegasseeko nti si beebo bokka n'abantu ba bulijjo bangi abaali bagenze maaso n'okubeegattako nga tebakyali batono nga lifuukidde eddala eggye. Kugatta n'ebikwekweto ebirala ebyali bikoleddwa nga bano tebaliiwo era nga nabyo byali bitambudde bulungi. Bano we baakomerawo ebintu bingi nnyo ebyali bikyuse nga kw'otadde n'okubeera nti bano baali batandise n'okukozesa zi land mine nga n'ekibinja kyabwe tekikyali PRA nga kifuuse NRA. Emmundu omukulembeze w'eggwanga Libya ze yali abasuubiza nazo zaali zituuse. Tiwabula waliwo okusoomoozebwa ku bamu abaali mu ggye lya UNL abaali babeegasseeko abaali nga tebamanyi kukozesa mmundu zino ezaali zireeteddwa. Tiwabula omu ku munnaabwe yali yakabeegattako nga yaliko mu ggye lya Uganda Army yali yakuguka mu by'okusaanyaawo. Ono yategeeza abalwanyi bano aba NRA nti boxes ezireeteddwa mulimu anti-vehicle ne anti-personal mines. Tiwabula bano baali tebamanyi ngeri gye zikolamu. Musajja mukulu ono n'abayamba okubeera nga abatendeka. Omukulu ono yaliko mu ggye lya Idi Amin erya Uganda Army baamukazaako erinnya eryamutulamu mu Luswayiri ekitegeeza omukugu. Ono yasobola okubeera ng'atendeka abaana bano amaanyi ga mines zino ze galina. Nti nga bamaze okulumba police post ey'e Buwambo, Mutulamu ono yakwata anti-vehicle mines nnya n'aziteeka ku nsonda z'ekizimbe kya poliisi bw'atyo n'azibalula nga bannaabwe bonna bavuddeyo. Nti mines zino yazibalula akozesa battery ya mmotoka. Nti era abavubuka abaaliwo nga babalaga engeri gye zikolamu bwe baali nga banyumya kye baali balabye oluvannyuma lw'emyezi 3 bategeeza nti kirabika n'ebiyinjayinja ebyali bivudde ku poliisi eno bikyali mu bbanga nga bikomawo wansi. Nti okuva ku lunaku olwo bano baatandikira ddala okukozesa mines zino bwe baali nga bakola ennumba zaabwe
ng'emmotoka nnyingi nnyo eza gavumenti ze baabalulanga zi ambushi ssaako n'ebirala. Zaali operation era zino musajja mukulu Pecos Kuteesa mwe baamukubira eriiso. Nti yali operation yali ebukomero ng'ennaku z'omwezi 1 Novemba 1981. Bano bwe baali nga bali mu kuyingira ensiko nga bava e Nairobi nga ye musajja mukulu Tumwine bali mu kumufulumya nsiko kumutwala okumujjanjaba. Pecos Kuteesa n'ategeeza nti tayinza kukoma kwebaza abantu ba bulijjo engeri gye baabayambamu nga bali mu lutalo luno, kubanga Tumwine ono yali akoseddwa ebitagambika naye nga baamukwata ne bamutwala mu ddwaliro lya gavumenti ery'e Mulago, era bw'atyo n'akulibwako abasawo ba gavumenti. Nti ebiseera ebimu okumanya abantu ba bulijjo bayamba nnyo abayeekera bano mu kifo ky'okubeera ng'eggye lya UNL ery'erizingako abakwata mmundu, ate abantu ba bulijjo be baanyiiganga ne babeera nga bazingako eggye lino erya UNL. Nti obuwanguzi obw'amaanyi bwasinga okujjukira bwali bwa tanka eyali yakozesebwako mu ssematalo owookubiri. Nti tanka eno yali erina kubeera mu museum, wabula eggye lya gavumenti lyagijja e Kampala ne ligitwala ebbombo n'ekigendererwa eky'okubeera nti bakozesa omusinde gwayo kukanga abakwata mmundu. Nti ebiseera ebyo amagye mangi ku lukalu luno olwa Africa gaali gatya nnyo ebyokulwanyisa ebireekaana, era ng'olubiwulira baateekangako kakokola tondeka nnyuma ne bwe babeera tebannalaba ngeri gye bikolamu. Nti era y'engeri y'emu eggye ly'eggwanga erya Tanzania gye lyasobola okuwangulamu amagye ga Uganda nga bawulira musinde gwa Sabasaba ne bateekako kakokola tondeka nnyuma. N'aba UNLA balowooza nti singa baleeta tanki eno olw'omusinde gwayo abakwata mundu abali mu nsiko bagenda kudduka buddusi. Tuwabula era mu kusooka abantu ba bulijjo abaali bakalabalaba bwe bagenda maaso n'okulaba tanki eno baategeeza abakwata mundu nti olutalo lulabika luwedde engeri gye baleese tanki etasobola kusaanyizibwawo, era nga bino olwatuuka mu nkambi z'abayeekera bano abamu ku balwanyi bangi nnyo baatandika okweraliikirira. Nti kyokka bannaabwe basatu okwali Julius Aine, Enoch Kamondo ssaako ne Dampa muyite Benjamin Muhanguzi beewaayo bagende balaba omulaba ekyokulwanyisa kino ekyogerwako kyaleese. Bano baagenda ne RPGM nga kwotadde n'ekizuka kimu, anti-tanka grenade rifle emu ne AK-47 emu. Bano bagenda okulaba nga tanka eyabadde ereetebwa yafiiridde mu kilomita nga 21 ku luguudo lwa Kampala okudda ebbombo, ng'era abaagiriko baali bali mugezaako kugikanika. Bano baagikuba RPGM yokka bw'eti yonna n'esesebbuka, bwe batyo ne bateekako kakokola tondeka nnyuma wabula nga nabo ebipapajjo kata bibakube ebyava ku tanka eno. Bano badduka paka lwe baddayo mu nkambi yaabwe, bwe batyo ne bategeeza nga tanka omulabe gy'abadde aleeta bwe bagisaanyizaawo. Nti era tanka eno yalwawo nnyo ku luguudo lwa Kampala okudda ebbombo paka mwaka gwa 2003. Pecos Kuteesa ategeeza nti emboozi nnyingi nnyo ezaagenda maaso n'okubategeezebwa nga bavudde Nairobi ze baali basubiddwa, wabula ku ludda lwabwe baali tebalina nnyo mboozi okuggyako okuwuliriza obuwuliriza.